kyatugamba imam Sheikh Uthaymin rahimahullah yagamba nti imam oluvannyuma lw'otuwa hadisi ziri ez'okubanga tetukkirizibwa kukolimira muntu kinnoomu walawu kaana kafira, ni bwabanga muki mukafiri, tokkirizibwa kukolimira muntu kinnoomu ni bwabanga mukafiri ebbanga lyamalanga hayya, ebbanga lyamalanga mulamu tetumukolimira, kubanga tetumanyi omuntu ono akolimirwa kuyinza okukeera ku makya nga Allah amulungamiza, bw'abanga abadde murtadde avudde muki ne bukeera ku makya nga Allah amuziza muki mu Busiraamu. Edduwa yandibadde ennungi ku muntu oyo kwe kubanga tumusabira Allah amuwe hidaaya, Allah amulungami, Allah akole ki amulungami, kyekyandibadde kisinga okuba ekirungi. Amma okugamba nti ekisajja ekyo kyava mu Busiraamu Allah kikolimire, bannange ekisajja ekyo kibi nnyo ku Busiraamu Allah kikolimire, nedda. Bw'omala okukyogera kibi nnyo ku Busiraamu Allah kirungami, ntegereka oba Allah akole ki? Kale bw'aba tamulungamiza, bw'aba tamulungamiza amutukwatireko mu mbeera emujaamu, ekyo tusobola okukikozesa, naye nga awalan tusookana kubanga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akola ki nabwe kityo nti fayajuzu an taqul Allahumma al'anu adh-dhalimin, okkirizibwa ogga nti Allah kolimira baki ala sabili al-umum, bonna okutwalira wamu, walaysa shakhsan muayyanan, tokkirizibwa kukolimira muntu ki kinnoomu n'omala obudde bwo ng'okolimira muntu omwoyo, nedda. Gweyogera kigambo kiri nti Allah kwata ku balyazamaanyi, buli mulyazamaanyi erina Allah abamuyingiza mu kigambo ekyo, nga bwe tukiraba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi gyatuwadde wano Sheikh wa thabata fi sahih Bukhari, omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la'ana Allahu alwasila walmustawsila, la'ana Allahu alwasila walmustawsila, wa hadha fi nisa, kino kiri ku bakyala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Allah yakolimira alwasila, alwasila yani ye mukyala ayunga ku nviiri ze, omukyala ayunga ku nviiri ze enviiri, Allah yakola ki yamukolimira, oyo akulaga nti enviiri ze tawil, enviiri ze empanvu naye nga asula si mpanvu. Naye kati waliwo akakodya akapya ak'enviiri empya ze baleesewo, ko bakakwambaza bwambaza, ni bwaba musajja bamwambaza akaviiri, bakumbumwako enviiri zonna ne bazijjako ne bakussaako kali neggaamu waako kiwalaata, bakaseerako ddala bulungi nnyo, oli akulaba alaba akaviiri masha Allah, naye nga kicupuli ky'akaviiri. Kyegerekeka okuyunga ku nviiri, nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti Allah yakolimira omuntu ayunga ku nviiri ze. Oyinza oziyungako n'azisiba ne zirabikanga oba n'azita, byonna omuntu oyo aba muki abafu okkirizibwa omusanga mu kkubo ng'atambula yasibye ekiviiri kye bwe kityo, n'omugamba nti